nga opposition oba ne church. Opposition ya government. Oba church. Church. Oyogera church obera gasewamu bakatuliki baki bonna oyogera ku church y'abalokole yokka. Ngambe basically ng'abalokole. Kubanga kale kangambe nga church yonna naye basically ntunudde abasumba. Lwaki basumba bwosonga mu olunwe? Kubanga kyemmanyi kuba n'omukono mu government. Abasumba number one beneficiaries. Yes. Bakadaama abo balabiridde nnyo ekkanisa yaffe. Ebyaddala. Bakadaama balabidde nnyo kankule to an extent bakadaama bayimirizaawo ekkanisa okusinga n'abantu abali mu kanisa munda. Kubanga omuntu ali mu kanisa sigama tebawaayo naye ajja kuwa 15,000. Ntunula indigenous churches nfuna church local church. Tuli ku church eyo ku ground. Ajja kuwaayo abalaba waayo na kasooli dikajjo muwogo. Amusumba kasende sida naye kandete nakungudde kasooli. Naga nembulire mukono. Ne basanyuka nnyo mukono akatundu bakayita kigala. Ne basanyuka nnyo wakuba enjiri ne bayitamu. Ne bagaba banango omuvubuka ono bampita na muvubuka. Omuvubuka ono abuulira. Byabuulira enjiri yetuuke tukutta. Tasana genda ngalonsa. Ne bagamba omusumba nga tannagenda twanetaaze okusibula omusumba waffe. Abantu ejjinja bawaayo kasooli binyeebwa. Era oli awaga abyogera nti nze ndikwenda kuleeta vuluga. Yeeyo njasi yempulire wali eri ekkanisa atwala abantu ne balima. Nti yasobola okukolera ekkanisa kugirimira kuba bulooka. Ati bale describe nga gasuka mifaliso obijjawa. Mulimu ebikajjo, mulimu muwogo, mulimu lumonde. Banti setu bakuwa kye basobola bakuwa kye balina kati which is not bad. Era ne Bible tugamba kyonna kyenku. Which is not bad. Naye nga bw'otunula ebyo tebijja kuzimba kanisa. Tebijja komera kanisa ebiri basically ku lubuto. Tebijja gula byuma. Naye bikoze kyamaanyi nnyo oyambako bana bazze nga bayala ku olu ku kanisa. Ate ku kanisa bakutuukiridde. Nti ebyo si bibi naye tebisitula kanisa. Mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola emikono gye okola obubi abamu kub'ekkanisa kub'omu kanisa n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana. Awo bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye owulidde okawulidde ako ne yeeyongera okukwata ne Peetero olwamutemula ne bawaga ne bagamba tubasobola. Ati ye bwe yalaba nga se Yakobo ne wataba wanyega Abayudaaya ne batanyega. Mulowooza lwaki Abawarabu tebazanyira ku ba Philippine? Kubanga Philippine evaayo bring evidence. Omwalabu ye muntu atanyweza kigambo ki. Omwalabu ye muntu Export TV to the world. Export TV gwe mukutu kwe tuli. Basewo ne bannyabo njagala okubaaniriza ku show yaffe eno. Tuba tuludde okukola zi stories bweziti naye tukomyewo era nga tusaba mutambuza akatambi mukomentinge mulayikinge. Abakomentinga ku video yaffe yasembayo ne Musumba Ssekitoleko Peter nasiima nnyo era Musumba agenda kubakolera nammwe video yammwe nga abaanukula ebibuuzo byammwe mwali mubuuza. Awo nnaku lwali tulina ensonga ey'amanyi ey'okwogerako. Sirinzeka Omusumba Ssekitoleko Peter waali njasaba asooke ababuuzeeko kuba mumanyi tagenda kweyanjula then tubeere nga tusimbula n'ensonga yaffe. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nkulu Dan nsanyusa okusinkana. Amiina. Era kimuddire. Amiina. Nammwe abaliko mwenna mbatumiddeko nnyo. Awaliwo abalaba video zaffe zino ab'olulango Mukama abawa omukisa. Kama nga mwe temuzikoowa nga munyumirwa expo Mukama agulumizibwe nnyo. Amiina. Abasinkane mwenna gye muli abali mu Uganda abali wabweru wa Uganda Mukama abawa omukisa. Ne buli bw'olaba video ku expo sharinga commentinga ate era atanaba kusubscribinga nkwegayiridde kona mukade wali ofunenga notification buli kaseera. Podium ebeerako sawa 2:00 sawa 5. Programu eyo nnungi nnyo ate ya makulu. Where voices shape tomorrow. Nkwegayiridde beerako tojja sigala kye kimunya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sangibwa ku 0756 12 96 98 0756 12 96 98.
abantu bano kyebatamanyi nti Expo channel yokka yogenda otekawo comment yo nga wowulira ekintu baleme kuddamu nga bakuvuma naye ziri channel endala you feel valued nene musumba kano sikategedde obusiru bwe wammwe comment yokuddamu actually abasumba abasinga ate by the way abasumba abasinga by the way they are disciplined akuvumira mu kyawandiikibwa they are disciplined Expo yokka buddibwamu osizibwamu ekitiibwa buddibwamu nga oyanukulwa mu kitiibwa ekingi kubanga tussaamu ekitiibwa batugoberera abalaba ebyaffe waliwo n'onyumiza mu comment section kyenjagala mumanye nti comment section yaffe tugiketalinga fo tugitunuulira nnyo tugyetegereza era kyova olaba nti buli muntu akomentinga ne waba nga badde twebaza naffe tumuteerako kalike okulaga nti comment yo tugirabye so tositogamba nti sijja komite bala tebajja kubisoma tufe tujja kubisoma tujja kubikebera oba ina kyotugamba kutereezaamu oba ina kyobuuza byonna bijja kuba nga bikola nsoma ensonga olunaku lwaleero waliwo ensonga eri mu ddiiro bannayuganda bali mu kuba omulanga bagezaho kuba omulanga ogwawamu nga bakukubira gavumenti eyakuno ebeeko kyeyogera eri munnayuganda munnaffe ali mu ggwanga lya Syria era nga abasiriya bo bagamba nti yasse omuntu waabwe anti omanyi kiba taba not guilty until proven so katugamba nti bo bagamba mbu yasse omuntu wala natana kuleta bujulizi tebalina kibazi tona kiraga nti ye yasse naye nga bagamba mbu ya confessing kyesimanyi ba confession you say after someone naye nga yabadde yogera after someone bagamba mbu ya confessing nti yasse omuntu omuntu gwe yasse adde mukyala w'amaanyi abadde amanyikiddwa nga Huda Shalawi mukyalo yabadde muzanyi wa film abadde modo abadde TV presenter kugamba abadde muntu omu kuba batunuulira nga wenalaba hasijagereza kubalamu bawano bayizogamba njagala kubatta naye kati nga abantu ab'amaanyi mu ggwanga wano tulinawo nga mukyala Zubeda akola ku TV ate nga motivational speaker Munakatembe byonna abikola bagamba baana bangi bobola bamutunuulira gamba nti njagala kubeera nga ye kati kyekifaananyi kya Shalawi Oweri naye olunaku lwaleero gavumenti yaffe yeesirikidde kyembuuza nze kisaanidde gavumenti okusirika oba yandyogedde ewatali ekyo webanga gavumenti kisaanidde okwogera tusonge mwani aba alina okuzukusa gavumenti nti owaaye zukuka batumalawo kuba ffe ng'abantu tusuubira nti tulina eddoboozi erimala okukola kyo kuzukusa gavumenti andi kati gavumenti ebeera mu gavumenti eba ne gavumenti endala mu gavumenti kireka kyako kati andi kati nga Uganda erina ambasada waayo e Syria whereby ekitegeeze embassy yeba gavumenti ya Uganda mu Syria ekitegeeza nti erina eagle's eye era bawala kitegeeza bino byonna twagenda obiraba nga bamala dobitegeeza kubanga kitegeeza nti gavumenti ya Syria yawandiikira ne gavumenti ne embassy eri kubanga oba olina okubategeezako nti twakutte omuntu yakoze bwati ne bwati naye ate kitegeeza kirabika ate abantu balabika nga abasooka okufuna information okusooka gavumenti kubanga abantu ate bakulaga babibaddeko nnyo ekyo kisoboka munange ennaku zino ebintu bisoboka abantu lemba tekisoboka kubanga olaba mu ggwanga lyattu Uganda abantu abasinga otegeera ebigenda maaso mu ggwanga bante bali mu ggwanga webali nnyo kamba nga Bawuma Lukiseka penge abawaggulire ng'ali UK muri Uganda mulina bakola ki oli mmanya ne bulungi nnyo awuza nti n'enswera yange wa ey'oko kisenge so kati gavumenti ekimu ku kintu buuziza nti yandibadde ani yantadde ku pressure ti gavumenti already yo yennyini yeyina okweteeka ku pressure nga tuna baffe kubanga ate ffe ne betugiteekako nga yo teyagala tejja kikola kubanga kati ekyokulabirako utuba nga ng'omwana akatambika yatukolera wano juzi n'atulaga nga
coffee gwe yanywe yali mu Walabu eyo yali mu America takama ne mulabe coffee ono munywedde ne mpulya nga test eno ngimanyi netegereza package eno ngiri ku map yaffe ya Uganda nati map yaffe ya Uganda nga mulikimu ekigambo Colombia atambya ko wakalabako kati nga coffee ava wano ninga bamukubako nti Colombia gye bakubira kaki aka coffee akatale Colombia gye bakubira akatale kyokanga faba mulima wano nga muliko ne map yaffe ya Uganda noli waba tagimanyi map ya Uganda alowooza ndoza just design oba logo baki kati ekitundu westyo tosobola toyinza kusanga ba YouTuber nga bali mu kyekalakasa ko bagamba government ekoleji ekikoleko tulina suubira bandi balimi balunzi kukaayana na government bagiteeka ku pressure nti sebo emali yaffe bagikolaki bagitwala kati wano anya alina okusula wakazitaaka amaanyi okuzuukusa government oba government oba nga tegenda kwa ino tugamba nti we cannot step there oba bayakukola yatugamba nti ngenda kikolako naye mukoleki mukakane naye walina okubaawo oyo omuntu asuna gundi tolaba kye batukola kati ekimu number 1 bandibadde bantu ffe general population ekyokubiri mu general population munyini mulimu ate sects balisobola ate okublowinga amatu ga government nga opposition oba ne church opposition ya government oba church oyogera church obeera ogassewamu bakatuliki baki bonna oyogera ku church y'abalokole yokka ngambe basically ng'abalokole kubanga kale kangambe nga church yonna naye basically ntunudde abasumba lwaki basumba bwosongamu olunwe kubanga kyemmanyi kuba n'omukono mu government abasumba number 1 beneficiaries yes bakadaama abo balabiridde nnyo ekkanisa yaffe ebyaddala bakadaama balabidde nnyo kankule tu unextent bakadaama bayimirizaawo ekkanisa okusinga n'abantu abali mu kanisa munda kubanga omuntu ali mu kanisa sigamba nti tebawaayo naye ajja kuwa 5,000 ntunula indigenous churches nozonfuna church local church tuli ku church eyo ground ajja kuwaayo abala bawaayo nakasooli bikajjo muwogo amusumba akasente sida naye kandeetera nakungudde kasooli naga nembulira emukono ne basanyuka nnyo mukono akatundu bakayita kigala ne basanyuka nnyo wakuba enjiri ne bayitamu ne bagaba banange omuvubuka ono bampita na muvubuka omuvubuka ono abuulira byabuulira enjiri yeetuuke tukutta tasanagenda ngalonsa ne bagamba omusumba nga tannagenda twandetaaze okusiibula omusumba waffe neŋŋuma mukulu ddala neŋŋuma bagenda okukuba okubaasa ogulane nagwo neŋŋuma neŋŋamba bannange leero omukama eno gye yandeese transport mumaze kiseera nazeeko enfuufu osirikirira bantuza mu kafene olinda nize mukasiikirize nize musumba mpembo zumba naye teyanyega ate musumba yeka yali aweya amanye esiibula yawali teyanyega ninjira mu kaboozi ne bankuba akaboozi musumba nanyumiza atubye ebizu byasale mu kanisa ne muwa ku magezi ne tuba ku magezi ntudde alindi awo beekozeemu mulimu ku kyalo bakuŋŋaanyiza ebintu banetere kutiya gasikuuka ne bandetere kutiya mulimu ki ati balere swipe ya gasikuuka mifaliso obijjawa mulimu ebikajjo mulimu muwogo mulimu lumonde bantisse tu bakuwa kye basobola bakuwa kye balina kati which is not bad era ne Bible etugamba nti kyonna kyenku which is not bad naye nga bw'otunula ebyo tebijja kuzimba kanisa tebijja kukomera kanisa ebiri basically ku lubuto tebijja kugula byuma naye babikoze kyamaanyi nnyo oyambako bana bazze nga bayala ku olwo ku kanisa ate ku kanisa bakutuukiridde nti ebyo si bibi naye tebisitula kanisa abantu ejjinja bawaayo kasooli binyeebwa era oli awaga abyogera nti nze ndikwenda kuleeta vuluga yeeyo ejjinja si yempulire wali eri ekkanisa gyetwala abantu ne balima nti tesobola okukolera ekkanisa kugirimira kuba bulooka
si kibi kuba talinawo kusaawa eyo naye tojja funa kamera ye kutunulemu obulire enjiri abeewalala omuntu nga musiga muwogo binyeebwa bijanjalo temujja bikola ojja nga baleetera mu nsawo n'obitunda ne kati era olaba bonna bali bayita subsistence bonna alimawo mmere yawaka ayokatawo ekibbo oba kakutiya kahaafu bwatyo bali ku subsistence farming balima food consumption human consumption tebalima massive oba commercial kati naye abantu abasitudde kanisa zaffe omuntu ne wabaako ebintu ebikyuka mu kanisa be baana abali ebweru tiwabayi omwana ali ebweru atunula ekizibu mukaaba ekizibu ne muno bannanga akakadde nga buli omu akatya nakugamba wano ekkanisa wano enateete ekkanisa enateete abali ebweru tebamanyi ebintu biri wano ekkanisa enateete yasonda sente z'ekiwempe nga baagala okukuba ekiwempe ku kkanisa ne bagamba nti ekiwempe tugenda kigula mutwalo kiwempe kyennyini kino ekiganda ekiva mu papyrus oba gamba kino ekyattaafu ekiwempe ekiva mu papyrus reeds mutwalo ki ogwa dola omutwalo gwa wano Ugandan shillings omutwalo bagusondera omwezi mulamba meeting eyasooka basonda 10,000 nedda nateete walimira center golooza nimba 2,000 mu meeting namba eya Pastor Jessica 10,000 ezo 2 guye meeting yasooka olubazze mu maanyi baka Pastor tulina okuyimirira naawe basonda miaka 2,000 ze basonda siringi emwe ati kati abaana bokka abatutegeera n'awulira obulumi bw'olimu ye mwana ali ebweru be bawayo generasire ate naye abamanyi Katonda kyeyamukola naye sigamba nti bano bawayo empayo yabafune bulungi nawe oli ku ground bawayo naye bawayo kyebalina kasooka kati atalina naye ate bali abali ebweru bawayo nga kaŋŋambe nti bayinako okusinga kufa abali wano ku ground wholeheartedly ate awaayo nga alinga gamba Mukama alina kyeyankolera bawaayo tiweabayi akwata ekintu kyemukabimuna kyemulwana okufuna n'akimyamu omuntu atya omu ffe twali mu kanisa erungu gyedda ne tunoonya nga twagala kamera ng'eyo kati oli natuwa amagezi nti kamera ku miliyoni emu emitwalo ataano ofuna kamera nti kale tutandika okuzisonda twakoma ku mitwalo 10 n'egyo we twakoma 15 ku kamwaga omuwala yali bweru bambi n'okufa yafa Mukama amuwa emirembe yayebaka wamu mu kiba kya Mukama waffe yafa kubanga be yali ateresa ssente ebamubba yali ateresa sister we n'aziwa omwami we kale owulira kati bambi be yakoma wano mu myaka ebiri yasanga emitwalo 10 pressure n'emukuba bamututte emmengo n'afa naye yakwata miliyoni emu emitwalo 5 agawamu n'atusirisa ekkanisa yonna n'agiteeka ku ttaka ffe gye twali tukaabirira tuli kukisiibira nti abo bakuwonya ne alusa ge wandifunye mu bisiibo abaana abali ebweru abo bano yempagi y'ekkanisa tugambe kitegeeza nti abamu kuba nisoose okuvaayo tuteeka gavumenti ku pressure kanisa ate si pefeka n'abakristaayo n'abakatuliki balina ababawa n'abasiraamu balina ababawa kuba naye akimanyi nti alina okuwa zaka nzekiranga kyasabira mu bakristaayo twalina dokita yali akolera bweru eyo naye dokita oli nga twatanyumyanga nnyo service mwe yabeeranga kati nga bajjuka balina head of late asome byabwe beetaaga eraga balinayo tujja kwetaagayo obuzindaalo tujja kwetaagayo emizindaalo emipya ya mitwalo 9 bane kyonna kyolina kijja kubanga kitukolera nga bayisa akabbo tutakola bwati yatulanga amabega ge wasembayo omusajja omwana oli mukazinda ayagala kweyama ssente nti kale okamya obuzindalo bwa mmeka nti musebe wa mitwalo 9 bwombi tugenda kufunayo buna kuba omukaka ssente agenda kujja nazo zonna abatikudde omugugu kati alyoka tulayo engalo oli dokita yansoberanga yajjanga mu saavisi y'abasomi teyajjanga mu saavisi y'abakulu simanyi kyamuliko akati ayagala kweragira mu bakulu banne ajja mu y'abasomi kuba wabangawo saavisi 3 wabangawo ey'olulimi oba lwalulimi kikumakya then wabawo ey'oluganda
then neyo oluzungu nga yabasomi amasomero gawo community nga gakuŋŋaana ku service ya ssaawa 4 naye ng'abamu ye mukulu yekka naye nga bagamba nti muzindaalo nga buza nti gwa mmeka gwa 2 ebiri tegitukolera yomi ngenda gigula zino zabadde basonze mu kibbo zigende ku kirala anti Bible egamba nti omugabi amanyi byakugaba mpulidde mugamba omubulizi talina paasi ewola kugundi ye zino kati musondere mwe paasi obuzambo bundekere ngenda gula 2 kati nabakira paasi ye 5 nebalema olabye ndowooza ekintu sino yatabangawo ekituufu twawuliranga nga obutali bwagala tumira anti musonda ebitunga tebibuka naye wajja buli kyaga nedda akwatako bukwasa ekyo kigende nakisindika ekintu kyenjagala okulaga omukulu dda nti abaana bano abali ebweru kati ngono omuwala be batuwagidde era singa ffe abasoose okuvaayo ng'abasumba kubalaba abasumba tulina ebintu byetuvaayo ne tupushinga nebibaawo marriage bill biki byonna ebintu byetuze tupushinga nebibaawo ekkanisa president bwe yali agadde ekkanisa abasumba bavaayo lwaki tesobola kuvaayo kwona omwana teeka gavumenti ku pressure omwana omwana yawayiziddwa ate kino kasaisaakawekitopaba ne bakwatayo omu ne bambako kyebankola kyebaagala baba bamaze okugulawo n'ensana mulamusa okukola kyemwaga anti ekyawandiikibwa kigamba kitya ekyawandiikibwa kigamba nti Kerode bwe yatta Yakobo mbu Bayibuli egamba mbu ndeka nkakusomere mu bikola by'abatume 12 wano Kerode bwe yatta Yakobo bikola by'abatume ozanyisa gundi bikola by'abatume uno wano 12 mu biro ebyo ekabaka Kerode n'agolola emikono gye okola obubi abamu kub'ekkanisa kub'omukanisa n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana awo bwe yalaba ng'Abayudaaya bakisiimye owulidde okawulidde ako ne yeeyongera okukwata ne Peetero olwamutemula ne bawaga ne bagamba tubasobola anti ye bwe yalaba nga se Yakobo ne wataba awanyega Abayudaaya ne batanyega olowooza lwaki Abawarabu tebazanyira ku ba Philippine kubanga Philippine evaayo tulinga evidence Omwarabu ye muntu atanyweza kigambo kye Omwarabu ye muntu awayiriza actually nze ngamba Omwarabu abatazaala sitaani amuyinako Luganda Omwarabu munafu mubi kuba bw'ogamba nti ono omwana kituufu yasse ennyumba z'Abarabu zirimu kamera to an extent nti Kadaama bamutega ne kamera mu kiyigo ne mu Toyi kamera gye ziri ezimu ku firiji kuliko kamera kimukola ebintu ebyo mutaka ne kamera mu Toyi anti balaba pono baagala pono Bawarabu baseegu kati onaaba akulaba oyo si pono awedde emirimu kabwerere onaaba akulaba buli kyokola ali ati ku firiji bateekawo lwaki tebaleeta akatambi nga batulaga omwaddala ng'akuba omukazi gundi oba nga ali ne batulaga bulazinga akukusa akukiyingiza mu kisenge kubanga kamera kale yandiba teri mu kisenge ne ku mulyango kweri ekuba ku mulyango bweti tebalaga wadde ng'atambula butambuzi wadde tebalina kye balaga banne tusirise tusali omuwala emisango tugamba nti yakikoze nawuliddeko yabadde agamba nti kalabe yagenda kukola kale lwaki yaddamu okutta boosi dduka mu kiyumba gundi nga tonnayogera enkyalulwo yes kubanga tomanyi oyogeza butamanya tomanyi mu biyumba ebyo bawayiriza kakubule kati waliwo Omufilipine banyumiza story ye ti ate yali ayagala kuvaawo maye Omuwarabu akuteekako ekintu kyonna nga yayagadde ekintu kyonna akikuteekako yali ayagala kuvaawo nga bo tebaagala bulungi nnyo emyaka gye gyali giweddeko egyo nga tebaagala mutta kye baakola ne bagamba tukoze tutya okumusigaza ne bagamba yakuta omwana waffe n'amusula mu kyuma ekyoza n'amutta already baali balina omusiba meesulako munno ekintu ekinene bwekiki ekirimu okutta n'akisiba ne ku mwana we gamba omwana ate na mwana wuwo bamuwayira bwotyo ne bamukwata ne bamusiba naye Philippine ye gavumenti
kuba Philippine providing bakadama nayo mu Buwarabu namwe tebali bulungi financial bali bubi nnyo entalo zaba kusandoza kati ne bagamba nedda omwana waffe twagala evidence mutulage katambi either mutulage footage oba omulambo nga gukurashingiddwa kuba ekyuma ekyo kiwanda ebivaamu mutulage evidence nebabula we batasiza omwana kati ffe Uganda tusirise afa twasirikira wao kati ffe tulinga kino ekyawandiikibwa ekirabiddwa mu bikola by'abatume 12 awo we yalabanga abayudaaya bakisiimi neyongera n'okukola ki n'okusaanyaawo abalala n'akwata ne Peetero singa tusirika bwe tuti opposition esirise abasumba basirise ekkanisa esirise ogenda kulaba nga abawola gomanyi kati Abannayuganda abali mu fridge zaabo bebatemyetemye bebase abola basula abana mu septic tank Abawarabu abakozi lwaki obotta omwana wamu n'omugamba mugobe Omuwarabu akugamba anti balina kino kafala system okimanyi kiki anti yo kafala system gojagenda ogisomeko kafala system ejjako omukozi obuyinza omukama we yakulinako obuyinza buli kimu gwebanga bola bwogula akalogo yiko in fact baba bayita baddu si bakozi hamuddu emuddu kati alijukira bano bali nnyo mu Quran kati ratinga kiri mu Quran n'akuliretinga naawe akulaba nga muddu alabira ddala omuddu awedde emirimu tolina kyomugamba tekine mbuzibu kusala oli nsolo yasooka nsolo ye wano bambira ate bola balina empaka waliwo omuwala yali alabira mukadde kati mukadde amuleka wamugamba beera awo ngende tulugoye agenda munaza nanga beera awo ngende tulugoye nkomawo Omuwarabu n'awaliza empaka n'agwa mu kiyigo n'azirika bwe yazirika ne bamugamba bwafa tugenda kutta naawe n'abagamba banne nabadde mugambye abeera kati olidde omukadde abadde agenda kufa tobabuulira bo waabwe gwe balaba ng'omuntu abaffe si bantu alaba nga bwolaba akabuzi alaba nga bwolaba ensolo bati banga abantu balya n'abantu abo abo abantu babi Abawarabu lwakuba mbeera era omuntu yenna alya ssente z'omwana oyo ali Buwarabu n'akuteesa ssente n'okomawo nga tolina wadde 10 Katonda akulaba ekitangala eky'olubeera kikwata Katonda akulaba ekintu kyokola kikyamu kibi nina abasumba bakoze ekyamanyi okumeketa ssente ezo bazirya kubanga ate waliwo abali okunyini nga alagula abaana yateekawo kikupu ekiragula dakika bweti nti oliko omuzimu weerezaana baana ba Mukama abaana bannanga abaana balidde ssente abasumba be bansoose okuvaayo ne boogera lwaki teteekayo National Prayer Day nga tukaabira Katonda ku lw'omwana oyo basumba ki boogamba abasumba mpozi ogenda gibeerako wekka mpozi nga Museveni agenda kubeerayo kubanga zindaba kye twandikoze gambye mpozi nga Museveni agenda kubeerawo abasobola okukwatagana naye abataliiwo tewali okukwatagana ne bakwatagana bano abaana be batuyimiriza kamera zolaba mu kkanisa baana ebyuma byolaba mu kkanisa baana ebizimbe ebisituse baana ate kale kyendowoozaako ekirala kubanga kati bano abantu ab'ebweru eyo ndala Abawarabu tulina Abaganda babe wano abangi nnyo bannaffe Abayisiraamu twasobola okukolamu omulimu ne bagenda ne boogera nabo muganda wange Omuwarabu ku omusiraamu wa wano ku Muwarabu weeri amusosola ng'omusiraamu wano bw'asosola omukafiruuna abamusiraamu bwe baba bakwatagana mbulirayo abasiraamu bameka abawasizza mu Buwarabu kyogamba tewali balina busobola kuwasayo nsinayo gwe mmanyi lwaki mbadde manyi tebagala bwagazi kulabika mu kamera beesosola nga boogera olulimi lwe lumu lutya bonna kuba ne bagimanyi okuva eno paka eno kuba tunako baseka abasajja abagundiivu basobola okwogera bulungi sebo okimanyi nti omusiraamu wa wano batono nnyo n'okuba nga tewali asobola kuva eno n'agenda akulemberamu swala eri nga lwaki sebo bali tebamulabawo
balaba bannaabwe bali basosoze balungi kikirangi oba jasijova gye bataagala bo bakimanyi nti omuddugavu nsolo omwoyo alina kuba muddu kati gwe ne bwoto kibateekako ne bonebesiba kutusala ddiini y'emu lwaki tebaavuddeyo kale ekyogamba ono yasose yekka si yasose lwaki tebava ne bagamba bannange asalaamu aleikumu ffe tuli bannammwe kino mirembe tutekawo mirembe tebakirina tebavanga ate nga kuba bano twalisookeddeko in fact before even the government interrupts bano kuba bo badirected senga nti baabali bandiwe bannaye tuli bantu tusobya Allah atugamba ati sebo kino nkyogera omusiraamu yaninyinge naye nze njagala omwanka kasi lwaki kyoka tewali musiraamu asolagera n'awaseeri bakyala abo nga beebikira ne bayimira tulina bahamu kigundu tulina obusobozi bwasana tubulina obusobozi bwa ddiini tubalina abafuya bamazeyo lwaki tebawasaayo bo kye basooka bali bezimbako n'olukomera bawasa mu famire zaabwe tegeeza bakugobye gwoli wa famire yaffe nedda ogobeddwa kiringa muyindi walabeka abayindi bali wano bangi obukazi bulungi muli ayo yali awasiza omuyindi nga muddugavuwa kizibu mpozi okubazaalamu actually nakalabo ate bakuzaalamu manyi omu ate nayo mirembe gyamiini kubanga Naalongo taata we yali muyindi n'awasa omuddugavuwa Naalongo jjajjawe muyindi oyo jjajja era mulabe wamma inisi yaffe nnyo wano naye ebyo byadda naye ennaku zino babeera namubikomera infact abayindi ne babeera baavu bafuna kukomera nga kaabwe ne beeyawula anti ate kati embassy esasula abayindi tebasasula nnyumba embassy ebawa n'eza fees n'ez'emmere koza lwaki beeyiwa wano kwe kuba mu masomero amalungi nebiki nebiki kitebe kyabwe kiri wali Lungujja bafuna gwesebo obutima sibimanyi bali mirembe mingi nnyo lwaki babeera kuwalagi tebalaba kuwalagi wali mu Kisenyi sibalaba gye bakolera basiba ku bukyayi mira kwe babeera kolamba lwaki balina abateekamu ssente embassy bateekamu ssente bali ku ssente naye ate oyogedde ekkali ak'omwana gwe baawayiriza nti yasse omwana ne bagamba nti guno simayanga omulambo teguliiwo naye n'omulambo gwa mukyalo tetunakugulabako tegulabika kebageza ku footage kebaliserese awo omukazi enviiri ze bakulaga ndala omukazi abadde n'enviiri zaggwe ku myaka 87 abadde nanvi oli bakulaga omufu afudde za black kati simanyi abo tebakkiriza na kudayinga nviiri newoba oli mulamu ate kati basobola odayinga omulambo nga badayinze mulambo ate nga n'omulambo bamugana okudayinga tebadayinga omulambo tekisoboka tulaba nti ne bino byowuli amanyi kati abantu bagamba alayika yamusse kubanga era omulaba ng'agamba nti namusse ekyo tobyete olaba nemuwulize bulungi ne mukatandike keyakonfesingiddemu kyokka omukazi otamanyi luzungu kutamanyi kusoma luzungu alumanyi lwaki bamusomera nga yadda mubuzi bulungi nnyo first of all ava mu north aho bamanyi bulungi oluzungu ekirala kizibu n'okujja kulunga tomanyi luzungu bulungi nnyo at least amanyimu oluzungu kati ate ebyo mukulu ddaani ebyo mu misango ebyo tobyesiganga tiweyabayi mu musango basobola okuteekako omusango ti gwe yasse gundi gwolabirawo omuntu kwogera naye nga akazito kaaliko tonya ne bannaffe wano abasiraamu bakwata nti babaali bakoze ebyobutemu olina gyegala naye mulekerawo mutwale lusira kati nze nasse mbegayiridde nze nasse nti nedda sawo sigwengenda okugamba ng'akoye ne akazito ke bamutaddeko kati noono omukyalo olaba anti obamugambe tugenda kutta famire yo tulina intelligence ate bayirawo siriyo nayo si nnyangu siriya si nnyangu middle east wali intelligence tulina intelligence tugenda kusindika batte omwana wo batte gundi jukire yakola deka video ng'alina omwana we batte famire yonna tugenda kubazikiriza kkiriza tigwe yasse ndo tukutwale yasse famire yo bambi gwe omulabira wagamba nasi amaziga gaalimu nakye sibana kuba nze nasse naye mukudda nsooka weteeke mu state eyo omuwala gy'alimu kati ojulya kweruma oza ali emmere nekka
Betakyalya. Ngolaba landlord akugamba bugambi nti ogenda fuluma ennyumba yange n'owulya nga mmere tekyatambula ntubulamu tebutambula bagamba bugambi nti bagenda kugoba ku mulimu n'owulira nga oweddewo gamba ngenda kubeera wana abaana bange. Ekibonerezo kye nawuliddeko nti wetaba life sentence kalabba kayinza omunywa. Kalabba ate awola balina obulabba obuzibu, bayinza okutugisa omuguwa, bayinza okukubya amasanyalaze, bayinza okukuba empiso. Ofuowulira amasanyalaze ago bakusiba akapasi kuno akakundi ku mutwe basobola okujjako nviiri zonna ne bakakutuuzaamu gakukuba eno gakuba newa ne ku mutwe ozikire wenna n'ofa nga weenonedde. Gavumenti tulina okuvaayo, gavumenti yaffe bino Pulezidenti Museveni byayogera nti mbaleka wano emirimu ne bagenda ebweru kyokka tulinawo ennimiro tulinawo biki naye ddala mirimu kyegiri wano bwe yagirabawo alaba employment opportunity alaba baleka amalimiro baleka buli kimu baleka obutale ne basalawo bagende naye nga mazima osimba n'ebintu nebifa. Gavumenti terina kyekwatirako okiraba poza okwongera emisolo tractor ze bateeka ku district tegibwayo era atalina bajja kusaba amafuta togalina mulimu omuntu nga tagalina okiraba ndo bigenda omaliza ngera mugaga yafunyeemu. Kati ono omwana singa abadde tabaagala abaana abo teyandi bataddeko misolo n'emisolo mingi. Mwana akolera nusu 10 ne bamuwa akakadde eno gituuka 9 babasala okirabye endowooza ekyo babasala ssente nyingi. Mutwalo 10 giba ssente empitirivu. Oye muntu kubanga ate ekirala twali basala ssente kubanga bazijja eri bazireta waffe ate nga kyamanyi ne gavumenti zeeyo kuba zo gavumenti zeeyongeze eziringeze eziri Burkina Faso zo omuntu wakola ssente tebamukiriza zifulumya zonna kati eyi ne bamutema naye ne bakola wano ne bamutema kyokka tefe nga bakolera wano abaveeyo ne bakolera wano bo bakukumba n'omusimbi bateekamu ssente bajja nga aba-investor gavumenti nebawola nsumba tusiibule kuba kati so binyiiza n'okunyiiza nsiibula naye omwana ono sister waffe yandiba si mulokole naye musaasire kuba naye ekirala wadde si mulokole munnayuganda munnaffe ate wadde ng'ogyeko ekyo munnayuganda munnaffe tunula enfa gy'agenda okufa ate nga namuddala nzikiriza nti 99% awayiziddwa. Ate n'ekirala Abawarabu abo akuteekako omukulu Dani embeera kuleetera omukola ekintu bw'oba toli mu Katonda. Embeera ekunyigiriza ku kisenge tumusaasire. Naye nze nzikiriza oyo omukazi yandiba alina entalo ze oba n'okuba muwala we oba abaana be nga be baamusse oba agaana gabe tegalina mpisa. Nze neebuuza lwaki abaana be bazze omukyayalo yafudde bulungi nnyo ate alaba kufa bulijjo wandiba abaddewo oba muntu musiru kika ki era alaba okutta omuntu nga bengana ze bazze nogamba nti laba mukyayire we ngenda okutta lwaki towatta before nodduka oba notta nga bamaze genda nodduka naye nolinga buli omu waali famire yonna weeri era gwe nojjukira okutta ku olwo. So tusabire sister waffe tumuteeke mu maaso ga Mukama olw'omusaayi gumulwanire kuba ekisa kya Katonda Mukama asobola yajja dda ne mbunya w'empologoma eyajja Misa Shadrach mu kikoomi ky'omuliro Katonda asobola. Nze musumba Ssekitoleko Peter Prayer Power Church ekanisa gy'ensumba tubeera ku expo buli lwa Sunday sanga okuziza mu 5:56 12 9:6 9:8 kama abatwagalire. Amen. Expo TV to the world.